ino product gyotunda yemu kwezi zifunye award neyongera gulumiza Katonda kubanga byonna tusobola obikola niwe bibulamu Katonda bibeera bifu abantu bangi nnyo bakola obulangu naye neyongera gulumiza Katonda nti yafuka amafuta ku lulimi lwange bwembanga njogedde eddoboozi lyeniteeka mu bizinesi y'omuntu Katonda agibulesinga ekyo neyongera kwebaza Katonda era n'okumusaba anyongere amaanyi n'amafuta ku lulimi lwange buli kalango kemba nkoze bizinesi zibeere nga zikulakula naye ate bizinesi eya Mukama n'ayamba yanjawulo kubanga nkoze obulango bungi nnyo naye akalango ka Mukama n'ayamba kaali kanjawulo era bwe namala okukola neŋŋamba Mukama nti nze maze okukola akalango kati ebisigadde byokkalanga mu bwongo bw'abantu tusobola okulanga ku TV abantu ne batamanya kalango naye gwe kalanga emitima gy'abantu okalange ne mu bwongo bw'abantu ekintu kyonna ekibeera mu Mukama kibeera successful. Wakola obulango nga bukya ng'ogyekaka Mukama n'ayamba tukulabye okuba obulango bw'obunzaali okubi obw'embizzi okoze obuki obulango bungi nnyo bwenkoze mu Uganda wano era nze ndowooza nga sirimbye oba nga sirimbye ensi eno nze nkyasinza okukola obulango kubanga nakola obulango bwa Stetaya ne batunda emipiira factory yonna kumpi gimalawo nkoze obulango bw'emigaati ng'abantu balya emigaati ng'omuntu ayinza n'okugula emigaati negyatagenda kulya naye nkola obulango bwa sementi ne batunda sementi n'ebipapula byako nkoze obulango bw'obunzaali tayali kale pawuda tayali tangawuzi tea nanze wadi pokoda bajja ne bali embizi ne babula n'okwabika obwabisa embuto nolwekyo neebaza Katonda nti abantu lyabulira eddoboozi lyange wonna bali wa respect ate era baagala nnyo. Watwase mbulaba ng'oli mulwadde muyi wagwa kabenje emmotoka yaddizibwawo emmotoka tennaba kuddizibwawo kubanga yeetaaga ssente nnyingi yayonooneka nnyo ate n'abantu beeyakosa leero mbadde ku Kanoni era tubadde tukola agreement n'abantu emmotoka beeyakosa gye tugenda obbajjanjabamu naye nga kyetaaga ssente nnyingi ziri mu miliyoni nga 15 n'ekitundu. Ezo ssente tozirina gwe yakavewo omukulembeze sizirina saagala mukulimba kati omulango ogukubiraani omulanga ngukubira bannayuganda mikwano gyange abanjagala kuba singa mbeera kufa baali badde bazunga ne kofini baali bazunga ne kujja okuziika ebutambala yonna gyuli mbu tugenze kuziika Kayibanda kati kyekiseera nga mbalabako bannyambi bantaasa ekizibu ekyo tusobole okuba nga tukola ki nga nkivaamu abantu balemenga kwagala nnyo emirambo okusinga abantu okitegeera nze mu buzibu no bwembaddemu neebaza Katonda olwa accident eyo Katonda takola nsobi accident esobola okujja naye Katonda oyo agikujjamu era byonna yaba agenda obikola kyesinga okwebaza nti navaamu nga ndi mulamu yadde nakosebwa mu kifuba nenzijanjabibwa n'entereera naye si complaininga neebaza bwebaza Mukama kubanga amaanyi gange gonna gali mu kwebaza Katonda. Baba bajikuba bategera kontino yayonooneka nyagezaako okusindika videos ku masimu gaabwe nekyemanyi nti taata wange President Yoweri Kaguta Museveni atannaba kitegeera ndowooza ngeri gyali bize mu bululu saafuna mukisa kumuwandiikira kubanga museetabuse yali taliyo ng'ali ggulu naye abasinga abamuliraanye ensonga eno bagimanyi okujjaku nga bomanyi emitima gy'abantu naye ngaoli asobola omuga nti mutabani we yafunye obuzibu yagudde ku kabenje ne bati bakimugambye siina gwe nnenya naye nze ntunuulidde Mukama Katonda wange yanteeka mu nsi era eyamponya accident